eno si AI Parliament ye UK yatudde negamba nti bolingo gendo batuuseko information eno wadenga wali wawambibwa yiyo. President Museveni's seventh term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobby Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. Yes. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ plus defense. Stop that. Yabadde Parliamenti ya USA neyogerako ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nti akalulu first of all kali fair. Ate akalulu mu mbeera yonna mu kawenja mwalaba ebyaliwo embooko zanyooka ebiki simanyi tosula eno genda okolebwa oti ebyo byonna ne biggwa. Naye n'akalulu kennyini nti kaawangulwa ate ne bakabba. Ate tebakomyeawo ate n'omuntu gwe babba ne bamuwalawanya ali ku dduka tebakomye ku ekyo n'amaka ge ne bagawamba nti kakati tulinde kye kinaddirira. Naye ekyebuuzibwa bano balina kye bagenda otuyamba oba balina kye bagenda okuyamba bannayuganda. Nze naawe ffe tubaawo just kubanga tukola ki twebatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso. Abazungu bagambye mu Museveni tagenda kulayira okunfollowinga kiyamba gwe. Hiyo video. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates with Uganda to promote the country's green transition, support sustainable and inclusive job creation and investment growth, and strengthen democratic governance that advances social inclusion and human rights. It seems the support policy has not been very successful. The EU must now decide whether we want to continue financing these regimes that laugh at our declarations with gold teeth flashing, or is it time to adopt a new mantra for development aid as well? Here we draw the line. Thank you. Thank you. Thank you. Ali ku nsonga za President Yoweri Kaguta Museveni gava UK mu Parliamenti ya sigenda kugendayo nnyo ndowooza mubiwulidde naye nga byonna bigenda mu maaso ate bo abageto structure beekozeemu omulimu ne bamublockinga nga bamugamba abaweezaabwe. Entegeddeko nti abantu abawererako ddala 15 bakwatiddwa ku nsonga eyo. Bano bagadu kubya masasi. Bano bagadu kubya masasi. Banange. Bagunda kukuba mu bagala mu president bogera naye. Newa do president bamuteega. Newa naye ne gwanga lina. Munnange ensonga za Teddy Bujingo ne Bujingo mbobya ddala naye nga ensonga zeekusiza ku baana si kugamba mbu bayinza okuddinganawo ne bakola obufumbo okusinziira ku galiwo.
I told people that when elections are done, Pastor Bujinga agenda kudda ewa mukazi we. Unless you have selective memory. Can you people, can a person who was in class that day say me teacher? Can a person who was in class that day say me teacher? Said akalulu kanonga Kaweddemu. Pastor Bujinga ajja kuddingana ne Madam Wetted. I said it. I did. I think I said it when oba waliwo issue yani. Let me try to remember. There was a time where they were saying in Bujingo alina omukazi mbu yachitinze ku Susan, and I told people that Bujingo and Teddy are gonna get back after elections. And I told you people that they told them, actually, I won't even say they, NRM, you know, insiders and whoever, they told them to be together until when elections are done. I think I said it, but if they're back together, then well and good. Naye kati makula ga Bujingo ne agalekawo. Analumwachi yamuzalamu mwana mbuna mumusulidde tayina kyagenda kufiirwa. Mulaba muti bwabeera sinti bazaala mwana. I don't know what you guys think, but if he goes back to his wife, that's a good thing. Actually, that guy going back to his wife, it's good in every way. Him breaking up with Makula, it's also good for him in every way. But I doubt. Bayinza okudingana, you know, like on good talking terms and okuza abaana, but kundoga Makula je yaloga mu Bujingo. Awo tuvuddewo omwana mulenzi gwe baakutte mbu ye yatta manager wa hoteri emu mwagawulidde. Ono yagambye nti kirabika omwana ono muloge. Baganda bange ebbanga lyenkulidde sirabangako omuntu gwe baloga bubbi, naye n'omwami alabika baamuloga obubbi. Omwami eno gwe bamuyita Sempala ng'agenda mu hoteri gye bayita Devu Hotel esangibwa Erungujja, mugimanyi, ng'alyoka atta manager. Omukyala gwe yatta manager n'omukuumi ng'abajja mu bulamu bw'ensi eno. Bamala okubatta ky'ataamanya nti omuntu gwasse mukazi wa DPC w'e Bugiri. Ototya mukazi wa DPC ndowooza yali tamanyi teyakola kunoonyereza kumala. Bwamala okutta mukazi wa DPC munnange agenda n'emmotoka gye yagenderamu yabbanzibe. Ono omwami tasaaga okumenga mubbi eyalogwa obulogwa yagamba tamanyi kimutuukako kutta abantu n'abalumba n'abatta. Ekirala obba otya omuntu n'okwata essimu ye ate n'ogiteekamu layini yo. Nsomye story eno nga tegatta. Ono mubbi alabika obubbi baloga muloge. Nobba essimu ate n'oteekamu layini yo. Bannange agambye tamanyi kimutuukako kutta abantu era takitegeererako ddala lwaki atta. Mawulire gampuna. Tuvuddeyo munnange ensonga za mwana muwala nkoba kyeyo mwena mwagawulidde eyattiddwa lwa ssente ze yakolera emyaka n'emyaka, naye lwakuba bambi yeesiganya boyfriend nga buli kasente akakola amusindikira. Obudde ne butuuka oba okuva ku kyeyo n'asalawo ajje abeere ne mwami we oba boyfriend we munnange gw'abadde ateekamu ensimbi. Naye obuzibu bwava mwana muwala kubuuza ye taata akasente bulijjo kensindika wakolamu ki? Ekyokulala mbo mwana muwala ono n'ategeerako nti omwami alina bizinesi ze yaggulawo, naye nga ye ng'omwami nga teziriimu mukyala nannyini ssente. Omuwala n'ategeera nti ssente zange zaggwawo ate zirabika zirimu muntu mulala sinze, n'ayagala agenda alondoole alabe ku bizinesi ezo. Munnaabe ng'obuzibu bwavudde awo, ekikonde ne kinyuka okukakana, omwami ng'amukubye bubi nnyo, omwana muwala n'asibira mulago. Baba baakatuuka we bati ne bakabatema abamututte nti omuwala afudde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye ono akyogeddeko bw'ati.
mulimu gonna ogwesittaza n'asangula abakadde gwokwata mu mpitambi si kintu kyangu laba okwata mwana wo gwozadde n'omusangula nga byakuwunyirya kyokka mwana wa muntu mbwe n'owulira nga omwana wakupamidde amaziga lyagakamula lyagawunya n'owulira nga gesittaza mulimu baganda bafa bakola omulimu ogwo n'asangula mukulu munne n'anaaza mukulu munne n'anaaza omuntu omukulu asobola okubanga yeeyimusa naye mbabuulira baganda baffe bana babaweereza sente zibeera zaabwe zokka tayinza kuweereza sente nga bwe takuyamba abamu ku baganda baffe abali e Bulaaya oba bali e Bunaayira baweerera abaana bammwe n'abanga akuwadde sente akwesa obeeko ky'omukolera naye nga neewuwa ewammwe emmere agigula abaana babalabirira renti amusasulira buli kimu akitusasulira kugamba tatandika kwesiga bwesizi wabula akandika okwesiga nga naawe akuyamba naye n'ogenda omuyiwayo nga sente yonna gyakuweereza olyandi baganda bange abantu abatulaba e Uganda abasinga bamanyi tuli banka omuntu akwesa kintu kimu n'agamba nze nja kukubanga bukuba essimu yo nombeere nga nkaaba kizibu batono abakebera ku baganda baffe abali e Bulaaya mbaawo kacyanga ogenda Bulaaya abantu bameka abakeberako njagala vidiyo yange eno mugintambulize bantu bameka abava ewammwe nga kukubira essimu n'akubuuza omuzira gukuyisa gutya tulina baganda baffe asobola okusaba essente mu Katonda mugulu ng'asinziddemu kiraabu nga kyetaaga just sente za mwenge naye nga ate gwe muganda wange biru zikusika okola omulimu ogwesittaza oyonja tooyi abakola mu matooyi g'e Bulaaya munanjulira ogenda n'okola mu tooyi nga ensi yonna mwepama binga akukudde nenga gwolina omuyonjawo kikuwa essente naye nga aliwo e Uganda azeetaaga ali mu kubeera nga ali mu kweyagala ali mu kirabo kyakubidde nti mpa ssente akulimba mbu tulwazizza maama mulwadde taata mulwadde jjajja mulwadde e Uganda waliwo omuntu eyategeera ekintu kimu nti wemba n'omuntu e Bulaaya ogumulimu baganda bange mulimba kati ekigendere kyennyamiza nti ate osobola okusanga muganda wo osobola osanga omuntu ng'ate omuntu ewambi yagwa mu mukwano nga yeesiga bbaawe babeere nga beesitula mwana muwala ekyamussiza mukwano nakubeera mwesigo kuteeka bwesigwa muntu we yamugamba nti nkwagala takomye mumenya mutima naye ate yamukozesa ebbanga lyonna lyabonaabonedde ku kyalo ebintu byekyalo mukimanyi baganda bange empapula zifunika luwa emyaka egisooka n'ofanga bwakagenda e Bulaaya giba kwetaano kwesatu kwetaano sina kidaba bayingira emyaka 6 tebannategula mpapula nafuna akalimu akola bulaka gubanga okubeera omuddu kitegeeza oli akukozesa abakimanyi tolina mpapula ngaize n'okuwayo ku poliisi nti gwe tolina mpapula kyokka gwe olina okumwegayirira okukola ng'otegedde nti agenda salako ku musaala gwe kuba bambi waliwo endagano gye mutuuseeko nti akimanyi tolina mpapula okola mu bwebba ekyo n'emirimu tugikola ku Bulaaya kuno osonde sente egula ebbulooka osonde sente erabirira muganzi wa munywanyi oba family member osonde sente erabirira omuntu eyali ku ground ne mwana ndamu talisiima bano Uganda bannaffe babi mu abantu babi omuntu saawa zino ng'oli ku kyeyo ng'okyakola essente n'ogikwasa omuntu ali ku ground nkusekeredde bino ebyatuuka ne maama wasobola okukufumira akaso bino ebyatuuka ne kitaawo akwettira omuntu najja mu nsi ye gye yazaalibwamu tumusimbira ebitooke edde nnyo nga basimbira abantu ebitooke ngoma ne zikuba ku airport omuntu akomyewo e Bulaaya ennaku zino omuntu ayogera nkadde e Uganda biba abantu b'owulira nga yakajja bankuba ki abaddeyo just mwezi gumu ebiri bamusi olwalina okugenda okukebera ku byali yasuubira nti no bambi abinvestingamu nga tebiriiyo omuntu w'e Bulaaya asinga obonaabona gwe baguza puloti ey'obubba omuntu w'e Bulaaya omuntu w'omwangu okulimba n'ofiriminga ennyumba y'omuntu n'omuweereza nti nzimba bambi n'atuuka ekiseera n'agamba kati ekino kikooye nga amawugwe gazeemu amazzi omuntu mulwadde akola jjo naluli olusurupa erinze kuba asiiba mu balaafu nagamba kanzirewo wakambere nga nsobola okulya emmere eryoganike kanzirewo kansobola okubeera mufune kasana vitamini D nkoye obunnyogovu n'asanga mu Katonda mu ggulu nga tewali yadde kattaka konna ke wali omugulidde n'asanga mu Katonda mu ggulu tewali yadde ennimiro nagye wali omugulidde tewali kyakwadde kasingi ke wali otandikidde ku muntu oyo okubeera nga osobola okubeera nga omuyamba naye ng'ate yakwesiga nga bino byonna abikoze naawe akuyamba abaana abasomesa buli kimu akikoledde kati soleyo n'omuwala teebereza omusajja oli mwavu omuwala agenza apakasizza akomyewo akusuubira okuba nga omwanjulira biki bye mutaddemu ssente mukole famire okoze supermarket ate ogikwesa ebunnamwaya ate agibanjizza ate omukomi omusi nze baganda bange sikola video gamba abantu mukyawe bantu beewammu abantu babi
ekika kyonna kyetagayo omuntu nga mawayanze ndi mawayanze tebanzannyirako nze singa gwe neesiga ku ssente sisobola kuinvestinga we siri impossible. Omuntu webulaya gwosanga ne bamuteera eddagala mu kibanja kye nekitasituka. Omuntu nagenda ku protein agiteekamu eddagala tekiterina kusituka. Omuntu webulaya yasinga obonaabonera dda naye ng'ekimubonyaabonya ssente ya muntu oyo naye ng'amubonyaabonya yego yeesiga. Toyawukana na ssente yo gy'obonaabonedde mu kkuuta toyi mu kubeera ng'onaaza bakadde mu kubeera muzira ssente eyo gikuume. Ssente eyo ng'ogenda okwesiga omuntu nkwegayiridde oba tosobola ekintu kiyitibwa ssente eyo twatuuka mu nsi kyekyasinza okubeera ekiri dangerous teweesiganga muntu. Omuntu newabeera wa Luganda asobola okukulimba naye nga tamanyi kyoyitamu yamanyi g'osobola omuweereza ssente naye tamanyi kyoyitamu wafuuka mudduwe. N'abeerawo nga eva essimu yo gwalina tawanya gwirasitiriza oti kimu gwolina omulabirira talina namaanyi geekolerera. Nina muganda wange ebweru, nina mutabani ali ebweru, nina muwala wange ali ebweru, nina kizibwa ali ebweru, guwafuuka mulimu gye bali. Era nga ne bwobakuba essimu baba bamanyi gw'oli musiru. N'olw'okuba omutima gw'omulungi osobola oyamba omuntu ogamba kamulabirira. Akatiddwa mu bukambwe naye kitalo nnyo era kitalo ddala. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo bingi nnyo abantu beeyongedde okuba nga batya na mmere. Ono agambye nti kyewuunyisa oli MP omulonde eyayogerwako era agenda okuba nga akeekera abantu b'e Masaka City. Bannange bwe tuwagamba nti we have failed as a country kati nammere abadde mu press conference oba abadde badisikasi oba omulamwa gubadde gwaki ate agenze kugamba oli munne mbugwe ku basajja abankwana buli mwezi ab'ebbeeyi gwe tebakukwana. Kati bannange abasajja abakwana nammere bayambirawo eggwanga. How do we even benefit from you being swept away by abasajja abagagga? Nammere naye nga bambi ne opponent wa nammere bamuliko kubanga kati nammere buli opportunity gyafuna munnamujjukizanga bwali omukadde nga bw'atalina musajja. Bolowooza kulwaki ffe tuzimbye abasajja baffe from scratch? Kubanga ffe tumanyi tuprotectinga amanyanga Uganda, you failed us. Byebyo bitambula munnange ffe tubaawo kubanga tugabatuusako gonna nga we gali. Naye essaawa ya kakati zo ensonga za nammere kakati olutalo bali mu kweyoza ne fulufiga. Oli agamba mu banene gy'ogenda nange ntuukayo. Oli agamba nze nnyina balooya abakugu era balooya abo bali presentinga Museveni. Ebyo nno yabadde abyogera ng'alifalinga ku Honorable Rose. Mbwayagala amuliyirire ate omutitimbi gw'ensimbi lwakuba yamubba akalulu. Bantu bange nawuliddeko era nti n'omukulu taata wa nammere era mbu mweteefuteefu genda mu high court. Mbayagala obuwanguzi bwe nkerettanye yamubba akalulu. Eno famire ena ndowooza kyeyeetaaza Bannayuganda. Bantu bange webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa naye teweerabira nti olunaku olwaleero mazaalibwa g'omuntu omukulu ennyo oba nkyogere ntya omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine omwagalwa w'abangi olunaku olwaleero munnanga celebrating amazaalibwa ge yadde nga tetugenda gajaguza ate munaagajagulizaawa abantu bakyabanja Victory ate gwe ng'ogamba nti ate kino nedda naye nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba nti Mukama Katonda oyo amukuume amuwa obuwangaazi bingi nnyo ebibaddewo yadde nga tasobodde kubanga ate abeera pulezidenti w'eggwanga mukadde kano
naye bingi nnyo byalabisiza ensi abantu ne bategeera biki ebiri mugenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Musigale naffe temuvaawo.